Okwawukana kuno obuloobuzi obubeerawo bukya Uganda efuna bwetwaze akalulu k'omulundi guno kwolekedde okubeerako enjawulo olw'enteekateeka enjawulo akakiiko k'ebyokulonda gye kalangiridde olwaleero. Akakiiko k'ebyokulonda kategezeza nga oluvannyuma lw'okwebuuza okumala akalulu koolekedde okuteekebwa nga tewali kuba nkuŋŋaana naddala mu mbeera y'ekirwadde ki COVID-19. Kampeyini za kukolebwa ku leediyo, TV n'emikutu gya social media. Kyokulabirako ngo campaign tubadde tumanyi tuzina madinda tuzina kadodi byonna nga tuli mu makubo tuli mu mamotoka tujjudde makubo wonna campaign erali enkumi n'enkumi z'abantu ne beekuŋŋaanya ku kisaawe naye tugamba nti singa obulwadde buno embeera yeeyongera kubeera bweti campaign zo zinaatandikira ekyo tekijja kukkirizibwa wabula abagenda okwesimbawo kuviira ddala ku president tuukira ddala wansi tubagamba nti mujja kukozesa emikutu gy'abamawulire. Nabwekityo abagenda okwesimbawo bategeezeddwa okugoberera enteekateeka eno naddala okwewala okuŋŋaanya abantu. N'amateeka gatukkiriza gatugamba nti commission yeesalawo engeri campaign zinaakolebwamu oba media oba enkuŋŋaana z'abantu. Nolwekyo ekyo tukisazeewo nga tusinziira mu mateeka. Kwani asaanidde okusasulako kuyege ku mikutu gino akulira akakiiko kano Simon Byabakama omugugu agutiise buli ssekinnoomu aneesobolayo okwesimbawo. Private media houses they are in business. So I think there is a need for them to engage with the candidates at an agreed cost and then they be allowed to go and articulate their views. Byabakama akozesa n'akasa kano n'alabula emikutu gy'amawulire naddala egya gavumenti obutabeera na kyekubiira mu mirimu gyabwe. Buli candidate yenna ayeesimbye okuwa president mulina okumuwa omwagaanya gwe gumu oba opportunity. Buli omu oba oli mumuwadde essaawa emu n'omulala mumuwa essaawa emu oba omulala mumuwadde essaawa bbiri n'omulala mumuwa essaawa bbiri. Ezo yonna emikutu gy'amawulire gya gavumenti. Akakiiko kafulumiza ne pulogulaamu y'ebyokulonda binaagobererwa abaneesimbawo ku mitendera egy'enjawulo. Okulonda mu bibiina by'obufuzi abanaabikwatira bbendera mu Kalulu kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga. Okwekenneenya empapula z'abanaavuganya ku bifo eby'enjawulo okuli ebya Parliament ne President kwa kutandika mu gw'omusanvu nga 7 okutuuka nga 1 Septemba. Nsaleesale w'abakozi ba gavumenti okulekulira okuvuganya ku bwa President wanga 31 ogw'ekumi. Okusunsula abagala okwesimbawo ku bifo bya LC kwa kutandika okuvanga 7 okutuusa 17 Septemba. Okusunsulamu ku bagala okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 12 okutuusa 13 ogw'ekumi. Okusunsulamu ku bagala okwesimbawo ku bwa President kwa kubeerawo okuvanga 2 ne 3 mu Novemba. Okutandika kampeyini za gavumenti ez'ebitundu kwa kutandika nga 28 Septemba paka January nga 8. Okutandika kwa kampeyini za Parliament kwa kubeerawo okuvanga ennaku z'omwezi 2 Oktoba paka nga 8 January. Campaigns over president za kutandika ng'ennaku z'omwezi 10 mu mwezi gwa 11 okutuuka nga 8 January. Okulonda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 10 January nenga 8 February. Okulonda wekuli naye waliwo ebikyuse lwansonga nti twagala obulamu businga ki akalulu. Akakiiko kategezeza nga bakagenda okwetaaga obuwumbi obulala 16 okwongereza ku mbalira y'ebyokulonda eyasooka eyobuwumbi 465. Kati buli polling station erina okubeera n'ebintu by'okunaaba mu ngalo ekiyagandiza oba na temperature thermometer simanyi oba kinasinziira ku ssente oba zinaaba ziri. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda singa ekirwadde ki COVID-19 tekyeyongera ggwe ya Uganda obukendeera wakyaliwo essuubi nti bandiddayo ku nkola enkadde. Ivan Kigozi, NTV Akawungeezi.